Eno message yo Mayiga. Saba Mayiga wagobeddwa mu lubiri naye oli ku mwana wa Muteesa otulugunya. Nyongera okukujjukiza nti Mayiga oli musajja Munyarwanda eyajja agoba Oluuma. Kitaawo ye yajja mu Buganda ngazze ng'omupakasi n'asinzibwa n'ayagalibwa famire gye yatuukiramu ey'ab'omutima. Famire y'ab'omutima eno ey'omugenzi Gabudyeri Lukandwa. Ye famire y'ab'omutima kitaawo Seppiriya Ssaalongo Mukasa mwe yatuukira. Ssaalongo Mukasa bw'atuukira mu famire eyo n'ayagalwa n'abeera ng'abakolera. Omugenzi Gabudyeri Lukandwa yazaala abaana basatu. Omugenzi Gabudyeri Lukandwa yazaala abaana basatu. Kwe kuli Waladde Mukasa, omusajja oyo gy'ali atudde mirembe. Ne kubeerako n'omwami gwe bayita Thomas Tasekedde naye gy'ali atudde mirembe. Ne kubaako n'omugenzi gwe baali bayitanga Peetero Kabogo. Peetero Kabogo ono baganda bange nyongera okubajjukiza ye taata w'omubaka akiikirira Masaka nga mmeeya wa Masaka gwe bayita Florence Namayanja. Ye Peetero Kabogo Mayiga gwe yavaayo n'agamba muno sisita we era ye taata we. Ng'avuddeyo nga yeerimbise mu Peetero Kabogo mbuno ye kitaawe byavaayo ne bitandika kuba nti no bivaayo babyogerako abantu be nga bagamba Mayiga Peetero Kabogo si kitaawe era Namayanja si muganda wa Mayiga. Taata wa Mayiga ono bw'ajja mu Buganda yajja ne muganda wa Mayiga gwe baali alina sisita we gwe baakubira amasasi e Makerere. Ye sisita wa Mayiga baali abantu basatu. Muno mu Buganda Mayiga tayinaamu maama we. Mayiga tayinaamu maama we mu Buganda era Mayiga omubuuza maama we yaliwa akulaga maama wa Florence Namayanja nti ye maama we naye si ye maama we. Maama wa Mayiga yasigalayo e Rwanda. Ndowooza mwakiraba bulungi nnyo nga batulaga embaga ya taata wa Mayiga ne maama wa Mayiga. Maama wa Mayiga yasigalayo e Rwanda. Mayiga nnyongera okukujjukiza nti byonna by'okola otulimba toli musajja Muganda. Ky'ova olaba olwana nnyo okusaanyaawo Obuganda. Ky'ova olaba olwana nnyo okusaanyaawo empologoma ya Buganda. Weddiza ebintu bya Buganda. Weddiza amataka ga Buganda. Ne Mayiga tulaba. Mayiga tutunula. Mayiga ono nga abalimba Mayiga ekijja ky'abeewaabwe kiriko taata we ne sisita we gwe bakuba amasasi e Makerere. Ne sisita we be bantu abasooka ku kijja mpozi kati n'abaana ng'abomanyi nti Mayiga yazadde n'abazzukulu be bayinza okuba nga bafudde naye abantu abaggulawo ekijja ekyo byo taata wa Mayiga ne sisita wa Mayiga. Kati Mayiga weetyoboole ng'omanyi bulungi nnyo oli Munyarwanda ensonga lwaki oyagala okusaanyaawo Obuganda obukkalize olw'okuba gwe toyina mirandira toyina lutunsi toyina w'otandikira oli awo obunga bubunzi. Naye essaawa yonna tukulaba essaawa yonna tukutegeera tukumanyi era tukutegeera. Ssaabasajja Kabaka awangaale Kyagulanyi Ssentamu President of Uganda. Vidiyo eno njagala etambule paka ku Mayiga. Mukulu Mayiga ssebo wawummuzibwa ku Bwakatikkiro. Wawummuzibwa ku Bwakatikkiro. Tukusaba otuule okkakkane. Mwakutte ekiwandiiko kya Ssaabasajja Kabaka kye yakola ng'awummuza emirimu gye mu Buganda. Woofiisi ze ezikola mu Buganda. Emirimu egitambuzibwa bye mwekuusirizaako muno Kabaka asiime yabiwummuzizza. Ndi wano okubagamba baganda bange nti ekiwandiiko ekyafulumizibwa ku lunaku lw'Emmande nga Ssaabasajja Kabaka awummuza emirimu gye kituufu. Mayiga mu kuswala okungi bakikutte ne zireediyo ze n'abasajja be ne bakiteekako nti feeke. Bannange yo si feeke. Ekyo kiwandiiko kya Ssaabasajja Kabaka Oligeno yawummuzza Mayiga yamugobye n'awummuza n'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ng'oyagala okukakasa nti nno kituufu emipiira gy'amasaza gyawummuzibwa n'abagamba musooke mwerwaneko musooke mumale okununula biridda ng'eggwanga literedde. Ssaabasajja Kabaka akimanyi bulungi nnyo eggwanga liri mu matigga. Ssaabasajja Kabaka akimanyi bulungi nnyo eggwanga lyaffe lyawambibwa abasajja omuli Mayiga, Kyewalabye Male mu Buganda, omuli Freeman nako wakeeta kaganda ke Kawasajja. Buwambye Buganda bugifudde eyaabwe naye twagala okubategeeza Buganda lwazi busajja mmwe n'abakazi abeefutubaddizaako emmenga awo. Buganda lwazi tugenda dulwanirira paka nga tumaze okulukusa ng'omutandaze mu Bwakabaka bwe abutuddemu ng'ateredde. Mayiga bwe yabitegedde n'agenda ku luzoomu n'atuula ku luzoomu abuulire ku baana abalenzi abali mu diaspora n'abawala abatamwagala naye munnange kye bamukoze naye anaafa kirojja. Byabaddeyo nga bingi naye Mayiga twagala okujjukiza nti wawummuziddwa. Ssaabasajja Kabaka n'akugamba owummule kubanga akulabye ng'osaanyizaawo Obwakabaka bwe bwe wasanga nga buteredde. Mayiga wummula tuula wansi okkakkane. Obwakabaka Kabaka bw'anaddamu n'asiima agenda tulondera Katikkiro omutuufu va ku Bwakatikkiro kubanga wagobeddwa.
Wasaanya ne Museveni baagala kwokya masiro gaffe kubanga wasaanya ate okumusaba accountability ey'emyaka 9 gy'abadde mu bwakatikkiro nga yakuŋŋaanya ettofaali okuva mu mwaka gwa 2012 ng'asaba ettofaali talina waataalituukira talina waataatuuka mu Uganda yonna naye ng'obudde buno tulabye bulungi nnyo ng'abaana ba Nambi bawambibwa naye nga Mayiga tasobola kuvaayo n'ayogera nti omwana wa Nambi awambibwa ateerwe. Mayiga kyaviiriddeko Ssaabasajja Kabaka okumuwummuza n'amugamba wummula olemereddwa emirimu gyo. Mayiga ayagala kwokya masiro kubanga agenda kutya okuwa accountability nga teriiwo ey'amasiro okumala emyaka 9 ge baamugamba okuzimba ge yasabirako ettofaali nga tagalina. Lusinze ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale Kyagulanyi Ssentamu President of Uganda.